kumira ku mpewo za icebreakers. Nga ondaba ntuse ku kyalo Kasangati era njagala okumanya abantu ba Ibo bogera ki ku mubaka waabwe Bobi Wine era bagala kwogera ku China ddala bigenda mu maaso mu parliament yaffe. Wentukidde wano waliwo omwami kanfune mpuli naye kyagamba. Sebo jebaleko kale nyawo nawo jebaleko nyawo kale sebo amanyago bamita Kachiga oli live ku mpewo za icebreakers. Njagala okumanya gwe wakera ku machano sindiko mubaka wa parliament naye njagala oyogere ku bice bigenda mu maaso mu ggwanga. akati omubaka wa Bobi Wine ku nsonga zeezo Yesebo bagamba emisango ejjali gimukwasiza jja kumusanga n'emmundu kituufu mundu bamusanga nazo gwe twaziraba kati ne bamutwala mu kkooti. Yesebo omulamuzi emisango n'agigoba kituufu kati lwaki tebamuwa emmundu ze n'agenda nazo ate bagenda zikozesa ki? Kachiga agamba nti oba Bobi Wine yakwatibwa n'emmundu ate lwe yanamaana ag'omusango lwaki tebakutte emmundu ze ne bazimuwa n'addayo nazo ate kyali ku TV icebreakers. Wano waliwo omukyala naye kati nyonyola alowooza ku ki ku nsonga nyawo gyebaleko nyawo gyebaleko kale nawe gyebaleko amanyago nyabo amanya gange bapita Luswabi ali live ku mpewo za icebreakers. Njagala mbuulire kiki olowooza ku bice ebigenda mu maaso ku mubaka wo tuba tuli live Kasangati tubulire oli live ku mpewo. tekyabadde kyabwenkanya kukwata mubaka waffe Lwaki era kitya yabadde talinamu musajja watu kyesatu kiki otegeeza nti yabadde talinamu kyesatu n'asitula amaaso ge n'agasimba ku kyesatu n'agajja ku kyesatu n'agassa ku mpingo zange n'agajja ku mpingo zange n'agazza ku kyesatu era awo lwagajja ku kyesatu n'anzijjako empingo nange neteekayo wabula mani medi mani bati mani medi mani mat